Yongera. Namugambe gino emisinde bagambye anaziwangula ajja agende Tezikisitaani. Eyo eba nnyonyi. Mwana wange ebintu biriko okulinnya ennyonyi va mu kusaaga. Yeyo Tezikisitaani manya biki esangibwawa nse sigiwuliranga nako. Nange simanyiyo ekyo kitegeeza nti wala. Ewala bagendayo na nnyonyi totambuza wo na bigere. Gira ne tugenda. Sergeant mani badde mufunira ssente zindabanga ebipande ebitimba bino. Lwasa. Era obedde okyatugoberera. Ya kutimba ipapula bino kino manyi nti kiwedde nakyo. Kwegamba tonna ssente. Sirina ssente singa mbaire ssente nandibadde sirina ssente yadde 10. Sirina. Kalikola bwoti. Ntya. Nze bimpe mbyewanikire. Ebiki? Ebipande. Nkuwa ebipande gwe omusajja omukulu ku kyalo. Sergeant omulamba bakulenga oli ku bisenge weesumaalitse ogende otimba bipande. Tekisoboka. No. Tekisoboka kubaawo. How? Nga nkuwa ebipande otimbe era ekyalo kigambe kitya. Tekisoboka singa nakikola ekyo. Kisoboka kitya. Sio. Okay. Kati kola bwoti. Nkole ntya? Nze sigamba gwe nakufuddeko dda. Ndina ono. Bannange. Kola bwoti. Kano ke kajjako embuto kano. Nze nkola mpola kubanga olubuto olwange nkyaluwagalako. Naye gwe agenda okudduka. Lowooza nze ŋŋende. Lwasa. Okyali wano. Lwaki tutambula n'ogenda? Nkunnyonnyodde. Njalagira ntimba ebipapula bino bannange. Lwakitondeka. Nina nkugambye kyegaye si kikyamu. Sergeant. Kale kikyamu ki? Katonda wange. Nze nkola mulimu ngumale tutabe ekirala ekiddako. Tebakubuzaabuza nno. Owulidde? Eyo simu ero si yagiteekawo. Bantu bajja kujja wano bakube simu nga tebakuwa ssente otunuddeyo kanudde bukanuzi maaso. Simanya tutegeeraganye. Balina okuwa ssente bajja kubba. Basajja bakunomba amanyi. Bwaba wakufifiya mpita ndyoke mbagugumbulira okitegeeza. Mwami kimulinda birowo bannange ngansanyuza kula. Nze mukyala kawadwa. Bannange otubuze ku maaso. Munnange mirimu. Bannange obuze tokyalabika akatebe. Katonda wattu. Ataaku ndabyogera mu kakodyo. Wammwe eyo. Ewaffe ennungi. Mpozi eno. Walungi. Akasana kaaka. Kasana kaaka kememula. Sikirabanga ku kino. Ekyalo kino bannange. Lyenda. Kijja kuterera. Bambi nkuwe kaki? Sukali. Sukali nga teri. Tebalina kirala kye bakutumye. Nkuwe amajaani. Yennyabo. Kale jangu. Esimu baagiganye. Kale kangirekewo. Kati olwo bw'aba ayagala okuba akola atya? Amala kweta ssente. Ate bw'aba alinda bulinzi. Takuba. Takuba. Kale. Namugambe oluwa ng'oluddeyo nnyo gy'oli. Obwedda ndi wano nkulinze nindiridde owange bwe nasiima mu bangi. Namugambe oluwa ng'oluddeyo nnyo gy'oli. Namugambe huu. Kale banago n'omwana ali luddawo. Mazima ddala okuzaala omwana omuwala oba wesse. Amazzi tewali. Kyayi amulemye okufumba. Akimanyi nti alina okera n'akola emirimu naye era ku lujja ng'omwana omuwala bw'abeera kyokka nze nnyina nzukwe ku makya nkole buli kimu nga ye taliiwo. Ku makya kuno omwana omuwala oba otambuza ki? Nze sikoleka na baana talina amagezi kantambule. Ebyafande leero bibi. Ani yasalambira mu lusuku lwange? Nti ani oyo ali mu lusuku lwange? Ndowooza tewabe mutawaana ndowooza ono yatadde embwazi. Owange kimuli. Ono bamuleka bakuloga kwogera ki? Nze nno saga akwogera na muntu atanyanukula. Kimuli. Owange. Oba oyogera by'oyogera obimaleyo ojja nakunsubya essimu gye nninda. Nakubuuza dde onoonywa ki tonnyanukula. Ne kugamba nti saagala kunywa. Toyagala kunywa. Entebe gy'esitaneeko olowooza yeesaawo. Tunywa gwe eri ekyokunywa nze nenkuleetera. Saagala kunywa. Mubisa ne bannamu. Tubisa abantu. Mutuula ku maduuka gaabwe ababbi ne balowooza nti bakasitoma bayitirivu bajje bababbe. Tonvuma mukyala Kawadwa. Tonvuma maama wange. Ani gw'omamisa?
Muggwereza n'entebe zange mumulinda masimu. Kati gwe olabye sigenda kusasula. Simu nzi kwendya, kwezo sente kwendya. Sizero si. N'ekirala n'essimu ya LC y'abantu. N'olw'ensonga eyo. Toli omu kubo. Kati no sijja kugula saagala. Vaawo nno. Sijja kuvaawo kati essimu yange gye nnina. Tinkuwa eki ekirala. Kafuna yaye kale koolya. Kale mpa kwota ya sukaali. Eki? Kwota ya sukaali. Oba nkwemu kilo y'omuceere onaazireeta. Owa ng'owulira ddi? Sikuwulira ddi. Nkugambye njagala kwota ya sukaali. Naye kasajja gw'olemesa. Ebyo tonyumya. Kale leeta sente. Gwe sooka oleeta nze nange nkwese. Kati olwo bwenkoze nti Anna. Kanzije. Yes, Mrs. Kawadwa. Tukumanyira nzende. Kiki? Ate obusungu obugyewa mangu awo. Twala eri n'obugamba bukati era onoonya okunsimba ekigambo. Kigambo ki naawe nannozi? Kati ontandiseeko bw'otyo kuno ku kigenya teri muwala atakumanyi. Bw'otyo n'okwekwezaako tugende enkwemu oba ssente ozijjawa. Nina ssente zange. Ng'ozijjawa gwe atakola. Nze bukyanga nkulaba sikulabangako na mulimu okujjako genda eyo gy'obulira n'obula n'okomawo ng'okyuse kyekyokka. Sinkula ne Sergeant, my friend. Okola ne Sergeant? Nga ye mukama wo n'omusinza ssente. Sergeant naye alina ssente ze. Atwala eri nze siri mwana muto twala eri naawe. Ku kyalo kuno teri atakumanyi nga bw'oyeyisa ekirodi kyokka nga tolina mulimu. Nze ndi mukesi wa Sergeant. Oketire Sergeant? Ddala. Bwe muti omugenda mwogera ku kyalo era simanyi biki era sikola simanyi biki nze nfuna ssente mu makubo gange matuufu. Ate kunnyonnyolako nnyo nze siri Headmaster. Okumwera okukakasa olaba? Sergeant yansindise ntimba ebipapula bino nga ntimbira muwala we agenda kwesimbawo. Tonkoya ku makya kuno sirina No, facts are bitter. Yes, teweeruma lulimi. Kinyala okakase muwala we agenda kwesimbawo. Kuki? Ku misinde ofuna. Sergeant yampadde assignment ntimba empapula zino zonna nga nkunga abantu babeewo ku lunaku olwo. Kati nze ŋŋenze. Yolagawa? Ava ku mudaala. Minzaani eno agitwalawa ku makya kuno. Batako kubanga basente mu kiro ku nsiko kakati nga bagenda okugaba n'omunyago gwabwe. Nteekwa okubaka ettantegeera ekinyonyi kyebaliko. Simanyi ondaba. Sinatandika kubana nayo nkenga. Kati tusimbuke. Namugambe. Nagambye ntya. Mbuno siriwaza kubanga ssente ze tugoba mpitirivu. Mpitirivu? Emitwalo 15 wali ogiwulidde nako? Nedda. Ani? Taata. Emitwalo 15 mpitirivu wali ozirabyeko? Sizirabangako. Tozirabanga nako naye gwe oli awo weesirwaza. Katonda yakuwa embirozo naye oyagala kuzitulako butuuzi. Naye nze nkooye. Namugambe kino emisinde n'okugidduka n'okuziwangula oziwangule n'ekirabo tukiwangule ne tekisitaani tugende. Zulaba nange nja kgenda sikokingira bwereere. Kale tusimbuke tugende. Emu. Tamanyi ezanga jazimba minzaani no naye ezitowangaki nze nziza okubanja ewatali nti ajja ntikkule nesirina ebyo abeeno nga nze mukyala Kawadwa nze nzize wangi yenze Osibye otya nno nnyabo? bulungi nnyabo sibye otya nno nnyabo bulungi. Muli muti eyo? mpozi mwene Mukazi munnange okukeera okedde naye sinafunayo kokka ssente. mukyala mpiima biteekemu obwangu kuba omwami wange yagenze kusuubiza bintu kyokka nga kiro gye eyasembayo yeyo kwe nakuwola owulidde kyokka yagenze takitegedde olina bissaamu obwangu. Bambi mugamba ki eyo? Gyetuli. Munnange nolooza birungi. Ebiki? Munnange oza tammezeeko. Eki? Amazeeko amayembe. Eki? Amazeeko Bamusindikidde amayembe. bamusindikidde amayembe. Ani mukyala birungi
mukyala birungi bannange mukyala birungi akakazi ako kantama juzi wano kaga nti mujja waako yakasindikira ettalo nensanyuka mukyala munange nensanyuka tibane kyandibanga kirungi bakasindikira ettalo kazinda ku magulu wako kaboneboneko wakazi ako kantama kekalingiriza bundi yalidde emmere ya gundi yasiridde kolabako kakeera ku makya ne kaja ne kankonkona wategedde kuno bamugudde olugoye kino kwagamba kazi kali awo kasamwasamwa kalinza ebitakakwatako kantama tombuulira tonyumiza kisanyi kya mukazi tombuulira gwe gundi saataaga kazi ako saaga akazi ako obulamu bwange wangi bamusindikidde amayembe mukyala mpima sikutegeera gwomu gwongambye kawalako kannamugambe bakasindikidde amayembe ate gwomu tate mukyala bingi obakana nakino obakana nakirinze sikutegeera gwe nze byeyogera bikakasa okimanyi nti mukazi gwolabika gwe kanyini gwe wagasindika nekira kakazi gwolabika nti ondetedde bisani ku makyagano okirabi olabika nookedde bukazi mukyala mpima gundi nze bwoyagala okuyita omulogo gwe olabika ondetedde ebisiraani nze tontawanya nzijamu abo bowepankira ate zange ojja zimpa nkomawo bubi nnyo ojja kuntegeera nja kujja n'abapoliisi abasinga ku mwami we nze uno jangu tumwevuga fudita halo Bishop Musebo mbaddewo mukama wange tokalamu kambaddewo mukama wange ate Bishop ebigambo ng'okozesa binene nekyo Bishop mukama wange nedda ugenze wala Bishop nsaba kunso sigwe Bishop gwani kawadwa naye kawadwa onvumiraki nkukoze kyoli okonvume ovuma abantu nga nawe ontwalira mu abo bovuma oyina kakigwe mbwenu kawadwa nze siri mukazi wo toddamu kummanyira ontuma mu dduuka aliyo ndi mukazi wo kawadwa omukazi taliiwo ngende mu dduuka nkebereki majani sukali ne buto ndabo bawe ebiri tofaayo ne bwemba sibiwandiise nja bijjukira majani sukali ne buto kale kwatirira mu mbirungi majani sukali ne ongambye majani sukali neki buto okay kankebere majani sukali buto abeno tebaliiwo badde oyagala ki bakutumye switi ate gwe n'otwala majani switi kamukufunire masati soksi ne bottles sibirabawo masati soksi bottles tebiriiwo masati soksi mwe babbi kikimubadde ki otyo amatubuulire kyekibaddewo tebantumye switi ate gwampadde ate tansabye sente mulese mu dduuka ng'ali mu kubba bintu bya kawadwa bulijjo oli mubbi ndi mubbi kikigwe gayo oli mubbi abbye eki abange olese mwami kimuli obadde ki mwami kimuli sirina bano bansanze njogera ku simu ne kawadwa bankwatira bwereere tanze oli ku simu oba nkusanze anti kawadwa yantumye mu dduuka nkebere oba waliyo ebintu byayagala nkomewo mugambi naye gwe tulanga obuzaabuza abaana be baleese essimu ne bagirekawo sijyogerereko kikyotegeeza gweomala gakwata bintu byotamanyi kati kyomugamba kimubadde oli mubbi nakubye ki ijja nokwokya bwokya bwegayi sekitoleko nawo mpaddeyo banje ekyola obusajja nti nebwenkubanja sirika kalaba akabbi kano wuuyo muddemu mwogere naye tulaba mbagamba muli wano munenengana bunenengana halo zebyayogera sibiwulira oyo bishop bannange nfudde munyambe njogere ne bishop oyo bishop tolita lino kakande nta njogere ne bishop nja kukuba ekkuli oli maladde nkuba kimuli onkubidde ki terega halo
Sergeant. Headquarters. Headquarters. Lwasa. Kiki? Tenza kulaba muntu ali busy n'omwesonyiwa. Bize ki? Tulaba ne madendowooza. Birowoozo bye biro Olimba. Nolekongwamu bw'otyo. Kambuuze gwotegedde bye mbadde nkuleetedde. Byebiruwa? Oba nze nabyo. Amawulire ge nnina n'omala ogawulira ojja kunjagala emyaka 10. Kizibu kitya? Okolagana n'omuntu atalina suffering from serious stunning problem. Serious. Yes. Tumuveeko ono namugambe gira tukole twakomyewa. Wabadde okola ekyo tukimalirize awo ebirowoozo bye byankwatidde. Tegeera. Afande. Kola bibiri. 3 4 5 6 kyusa ekiwato 1 2 Afande. Kiki kyokola ekyo? Olugambo kintu kizibu nnyo. Ofiirawo wakiro menyenge ne physicals naye ngera obaddewo mbu obiŋŋambe sijja biwuliriza. Kyusa kati kozesa ekiwato okusinga. Ekiwato okusinga 1 gumugumu 2 3 4 mazima ga Katonda mu ggulu. Olubirizi lijja kwekwata. Laba kati ensingo. Lwasa naawe ogira olusingosingo. Olusingosingo lujja kumenyeka. Nze ndi sergeant. Oli sports girl. Tojja bisobola bino. Mazima mukazi w'omuntu n'afa n'atafa nayo. Mukazi wani afudde? Mukazi wo. Mama wafudde. Afudde ki? Abange mubuguutana ki? Sinamalayo nga mukuba miranga. Mulamu. Nenjera kutegeeza afunye mutaana munene nnyo. Mukazi wo bafunye bwetegeeragana ne mukyala wa Kawadwa. Batya. Mutaana munene nnyo. Olutalo lubadde lw'amaanyi nnyo. Mukyala Kawadwa kyakoze mukazi wo. Beerize ne bakubagana tosobola kukkiriza. Olutalo lubadde awakawali. Mukazi wa nkwasizza ennaku. Bambi tasobola byakulwana. Omukazi gwe yeerippyeko nakapanka. Mukazi muzibu nnyo. Oli omukazi ameggana nante. Na buli kati okuvuga amatwale nte ku ttale bwe agiwolo ne mutawanya sibansibe n'agyetika. Mujala mutegeeza amukutte n'amunyoola ensingo n'amuba wansi mulango nnyo n'amugunda agakonde amusambasamba amuyisizza bubi nnyo. Njala mutegeeza ne mpulira nga nfa obusungu bunzita. Abantu balina okuŋŋaana balina okwogera ebigambo musimanyi omwana simanyi omwana si Lwasa namugambe tutambule tugende eka. Oli musiru tonamagezi totegeera. Naawe kennyini bwe twali eno tumba. Toli nsonjogo busonjogo. Oli tumba. Tugende ffenna. We Bishop. Kimuli gwayogera naye? Bishop yali father ku kigo kyaffe wano ku Kigenya. Yennyini Kimuli gwayogera naye? Kati olowoozamu ki ky'otalaba ekyo naawe? Golooza Kimuli yandiyogedde naye nga si ye yali father w'oku kigo ky'okukigenya kuno? Abo bakimuli be balabagaga kuno ku kyalo. Era famye nga yekyasinza obunene naye okuva mukazi ole yafa n'atandika mpolampola okugwa. Era kati asiba mu Kereziya. Akasajja kabbi era ne taata wange yafiira yafa akabanja. Kakazi gwe nako atonziranga nze ndi mukambwe. Kati wamenya omugongo nze nja kusibya. Osibya wani? Makubira gagwayo. Ewa bba wange. Nsekeredde kakazi gwe. Kakazi nkanyumiza bintu birala kayasamala bigambo birala. Bintu birala ani asose byamawe. Sigwa bitandise. Madda kunezi kola kampaganya de watata wako nga gonna oli awo yasamala. Naye ngekyo kinkubya. Kye kikubiza kakazi gwe towulira. Nkugambi kiki? Obadde otegeeza nti muwala wo yawaganya dde. Nze nalowoozezza nti bakasindikidde mayembe naawe byogera bo. Tolaba. Nkunyonnyodde ne nkugamba nti mulange yamupaganyaganeko lwa kitaawe bwe yasamala bigambo birala nnyo. Nawe nayo nkasuse mazima laba Kawadwa abakunsanga. Nsonyiwa mukwano. Ebyo biveeko. Kwanyandika. Owa. Minzaani ogitwala wa? Laabwe mbadde ngenze nga sikubuulidde kyandeese. Owange. Oli sukaali gwe nakoola kiro 2 okyazirina. Sukaali ki? Anti leka kwerabira naawe. Omanyi nze sitooka yange yampeddeko. Naye nga bakasitoma bandi bubi. Kati kyenvudde nteesa. Ompoleyo kakoota. N'akazanga omwami wange aleese okuva mu kibuga. Kyekindeesezza eno minzaani tumipime sikubba tugende. Mukazi wati. Ngoya wenna magido ine senyo pitirivu. Nayo kimanyi nti sukaali yampeddeko. Nakyazizza abagenyi sirina. Tolina. Nga bikuweddeko abaffe. Amiina. Bambi sa mukulu Kimuli mbadde nsaba ngambire ku Bishop ansabire akasala katono nnyo. Omanye omwana wasenga wa mulirwana waffe amenyese okugulu. Kati kumuluma nnyo balowooza yabuuse ettalo. Kati tumusabidde biganye tusaba akasala ka Bishop oyo. Kayinza okumuwonya ku bulumi obuyitirivu. Sitaba mwami Kimuli tuyambe. Sirika! Nedda ssebo sigamba gwe Bishop. Omanyi wano wabadde w'abakyala mbu balina kizibu wa kojja waabwe abadde nti mufukamire abasabire. Kaakati onakweyisa kiprofessional. Bino ebyokulya amatooke biviireko ddala. Emmere gy'oli erina okukyuka. Olina kulya ki? Bogoya,
mapapaali ovakkedo ontegeera awo ojja kubanga oli malidaali saana naye nga zinodamu ebyo bijja kubanga biganye owange egaali ebadde kyeno egaali ebadde kyeno eganye okusiba ali mu kubanga eyo lwasa kwata egaali twabukako namugambe twabukako namugambe ku gaali vayo lwasa neefula ddala ng'omwana omuto okutuuka ku ekyo bajja kundaba naakanva mukamba linde bajja kundaba ndowooza nti bajja wakalaba gye balaze ng'olabye Sajenti kindekeke nzite ate ntya okibendi gwona ekise mu maaso nongamba ngira ekiswa nze mbataasizza olina amagezi otegeera okibendi gwonkutayiza wajja envudde nga kyanwana neggadi nvudde wa nenjireeta paka wano Sajenti banna nze mbataasizza sirika egali balina bata engatto yange bwebula nange engatto kale nze ngitandikirewo okuginoonya engatto zisimanya yino engatto Sajenti nga mulabye banna yereka tonyambaza kankwambaze engatto tonyambaza ngatto bulijjo gwonyambaza lino kanje kujjeko omwana omuwala alabye ennyo oyo bannange tolumiziddwa nnyo Sajenti va wansi Sajenti naye olimba eggaali tesiba eggaali gyogikole egaali empya weefaanana kakati limba naawe gaali mpya gaali ya mulimu naye mugikole eggaali ekolebwe eggaali ejja kubatta olulala eggaali tekyakola egaali twayisa eggaali togikola toyinza kulaba nti nfunye obuvune n'okukwata eggaali eno ate ngikutte noginzi noŋŋa ngite nange nkoye okufugibwa ng'endogoyi muni kabenyeze mbataasa akabenje laba enjegere egaali empya amiina basaba ne bannyabo mwena abakuŋŋaanya wano olwaleero abatuuze bannaddiini abasomesa ba LC abasawo ab'ekinnansi yogera oba onooyogera tusobedde ebintu olyawo oyogera kumala ebigambo nga ba LC ebyo byatunyiwa ddaffe tugende bannange temugenda kambawo obubaka bwa bishopu abagambye ajja kusobola okubeerawo ku mikolo egy'emisinde mwe bagenda okulondera omwana agenda okukiikirira kigenya emitala w'amayanja Bishop ajja okikakasa gwe bishopu ajja naye wayi sooka osasule sente z'amenvu nzisasula kawadwa yandise mu dduuka lye naŋŋamba mukuumireko nze nakulabye nga tusaba wano wayingidde mu dduuka n'ojjayo ekiwagu ky'amenvu n'ojjayo amagi 2 n'empango y'ekikajjo eyabadde asaba wandabye otya omusajja omukulu olyanga ekisokomi yaga amenvu kangajjewo kangende kuwandiike mu kitabo balyoke olyoke olyenga ekinyeenya tugende waasa ndowoozeeyo gye wava bakuba ekidomola ky'obuugi mu bwongo nolowooza nti olina amagezi wawunga tulina tutegeera ntegeera kyenkola Sajenti nakutegeeza nfubye nga bwensobola sina kyakkola nwanye nnyo naye mbategeeza va ku gaali mubuukeeko temuluddeyo okubuukako nga mulabye tonna byeyogera nga mulabye wulira olumizi bwanyu kukulumawa oba kamunyigenyige jayo olugongo ate mmwe abasagaasagana abasajja bakulu ne mulyoka muzannya mukubo ng'abaana bato munkole bwe temuswala gundi gwe wandisiriseeko n'emitawana mingi nnyo wandindekesezza omwana olyoka omukaza ku makya ku maliri nga lwasakeera omuita wa mu kibuga nakusiba nga yeebase n'olyoka omulya munyuma nga talina mulimu gwakozeewo yadde ate ggwe mama nabadde njagala kusooka keera ku makya nkwate ekidomola ne mugaana gano amaka gange genina ebetugaana omuntu yenna gwe mbasazeewo gaana nkugana ekwate ekidomola ogende ku mugga tayiza genda kuluzi ogulu kunuuse nze kaŋŋende Sajenti oyita ekidomola ng'oyita otya amazzi nga wendi nze amazzi kangaita ekidomola kiri ddawo mundagire ekirimu gye kiri oleeta amazzi nga nze ndi wano olaba otunula ki owaganyiza omwana yenna takyampulirako yadde kubanga gwe omugamba omukazi amunyima omulyamu nga takoze n'omulimu wiiki emu egenda kutwalira ebbanga kiki kijjawo kubanga mwana wange agenda kwetulalinga ebbanga linkadawa kiki kyogeza banga ki nze onyonodera omwana kubanga nti gwe ani gw'olekanira gwe naawe genda tulese bituyamba kaligenze ku luzi bano bagenze kimuli nno leero nkwasiza nti kulako kulikayo owange bino biki Muza bino biki? Abantu be babadde bantu ki naawe twale eri musajja makulu ofuse kaloli nti buli gasiya gwosanga oyagala omusomba omweddize twale eri nawe bino nkugambye bantu be babadde bimamaze nzika tebyokunyunyula tebiina kye bingasa oba olina kyoyagala okukola kikole nkugambye nti bantu be babiririddewo si munnange nno tonneesimba mu kimuli tommanyi oba abanawe bakuviira n'otabuka omutwe nze ndeka tontabukirako njala kawadwa wangi oli mubi nnyo amazima n'ondi akabaga kapate akabaga ebyo bibuuzo ono kimuli yamanye engeri gye yabireeseemu wamma mukulu labayo
mbadde wano nga ninda simu eya Bishop tabadde mu bina yina abantu ne bakuŋŋaana bakuŋŋaanye kuba gwengo ono mubi mu dduuka lyo edduuka lyange Kimuli bulijjo ali mubi gwe tomanyi kyontegera kabadwa mukwati matayi ono musiru nnyo gwe Kimuli nenkukubira essimu nenkugamba tikebera mu dduuka lyange olwoba mulimu sabbuuni amajaani sukaali ombulye ng'oli mu kuzanya buzanyizi n'olyoka olibanza bankumi 3 mu kifo ky'ebitaano 3 bazikusaba bati waŋŋambye nti oli ku ssimu yo essimu yange tokimanyi nti essimu yange yafa kati bweba yafa otambula nayo yaki tonzija kumulamwa naye mujje muddeyo okusoma omuyiga oluzungu babatometse tell you go shop in okomewo ombuulire oba wali amajaani sukaali ne buto wazaawo ng'omusajja bw'ankanda kumbala sente zigenda nkuwulire ozanyirira buzanyirizira baana baabano mbadde mbagamba nti no gw'okuba essimu nga bawakana balowooza ndi mubbi Bishop n'akuba essimu Bishop akuba essimu nangamba mwajja kusobola okubeerawo ku mikolo egy'emisinde gy'empaka ezigenda okubeera ku kisaawe bagenda okulondera omwana agenda okukiikirira kigenye emitala ebweru ani ajja Bishop akubye essimu kwene eyaffe era nze nsoose okugikwata olimba tugende munda ago masu naye kuwukiyogera ebigambo ebifaana bwe bityo nga n'omwana awulira kati waali naye agenze anyiize okunyiga kwali ku ssaani kulira byayogera laba eno kati wano olinga gwe maama waffe tufenna tuyigira ku gwe nze abasajja avukavuga nga gwe mbamanyi eki ekyo kikyotegeeza gwe badde olowooza ki laba eno wadde omwana taata w'omwana oyo simumanyi n'emyaka 17 ng'amutwala nga muwala wange yogera mpola omwana ajja kuwulira abimanyi ntegedde ensonga lwaki lwe tuvaano tugenze ku practice oddanga ennyindo yenkata ntegedde kyoba oliko nga botobolowooza ngakyogamba omwana mukwana mbadde kikubiramu ekyo tonsabusanga omaze okunjogeza ebitete nzokwana omwana wange ebya Bishop nawe nawe genda gwogerera omusajja wange yabukinwanga ddole ey'ebyayi baganda bange kiki mutala nakya tambula vaana ogende bannange genda kutambula ogende